Inside Story Uganda, real source of political updates. Ogobere twachogerako Joseph Tamale Mirundi njala tumalize muhozi kandi okategedde what I predicted has come to pass namugamba nti president tayambye mutabani we amid a lot of hostilities tamuyambi era nze ringa manomunga nti aveyo I fear that he would be assassinated, but in this case you cannot blame Museveni. I think because this time where you blame the president nti he acted as a person when kuga intindi kwata n'empire, maybe he was fed up kubanga yito kulaba omwana n'omugamba kye n'okola ki. Maybe Museveni was fed up, maybe he did not consult, maybe he got a phone from Kenya. Katuleke muhosi gende kubirala phone from Kenya obadde yogera kuba namwandu ne bamulekwa ba Bobi Wine but a security team. If my tape was fake, these people are saying I'm playing fake tapes and I acknowledge lwaki muzagala. So in a situation where people malice has gone to social media, we would have insulted a commission. So you acknowledge that your tapes are fake and iramba gamba nti obazidi fake ate muzinonyako ki. First own them. He has to apologize. He has to come to kneel before me. He plays me fake. To kneel before okay. you. He plays a fake. A man to kneel before human being. Don't say never. What I need is Sabalwanyi yagoze. Sabalwanyi humbled himself and said sorry. You will also apologize. I have battled these people for 10 years. One of the people who fought to me, yes, I helped. They had to solve it. Nemuyambi to solve it amicably. The cinema bina come ntegera. What did you want to achieve? They mishandled me. But it was a nanke to call I did not apply to the civil service. I came najja kulira mwana bwe bamutwala mu nursery y'ekisulunga nzira yeeka najja kulonda bikola mu compound gote mu mutinga nzira ye. Did I originate from the civil service? Najja kukolera Museveni yekka. Tompa mulimo mulala. Wajja kulera baby. Najja kulera mwana. Bwakula n'atandika nasa. Nkantenga nzira ye wange. Nga kuba siri wa civil servant. Tewajja kubeera awo toli wa family. No. I'm not a civil servant. I do not apply for a job. Obadde oyera lujja naye omuti ogukunkumula ebikoola bagutemye. When you are fighting with your husband and you want to separate, if you lose the battle in the matrimonial room and you go to the sitting room, you a visitor. When he pushes you to the boys' quarters, you are now a samba boy. When they push you to the chicken, a sack of charcoal, you will end up in the toilet. Once you lose the battle here, so the battle must be in the bedroom. In the bedroom. That remains a marital war. Yes. Any change when it goes to the sitting from the room, bedroom, to the sitting you get room, a new title. You are in the sitting room. You are a visitor. In the boys' quarters, you are a shamba man. In the kitchen, when you were sack of charcoal or firewood, you will end up in the toilet. They made a miracle. My last appointment and the first appointment was that. Seen appointment in that. I'm looking at this. As so you prefer us calling you former presidential press secretary than telling you as director New Vision? Because you said they posted you there. Why don't you go home? These people nabagamba badabasajja nembagamba ti omusajja yali mu muzikiti ekyuka ne programs zebajje ko lwaki towumula omusajja yali mu muzikiti nga akusoma kutuba abasamba jita kutuba abantu bonna bafuluma omuzikiti kakati bwe yamaliza namugamba you tell me what wise statements have I made to keep you here when everybody has gone. Yamugamba toyina all what you have been saying is rubbish, but you stepped on my musala. I was waiting for you
to step off Mai Musala and go. Is these people are stepping on Mai Musala? I want money to go. Tuyinza kumutwala mu bwavu nga najja kukola sente toyina kyoyagalayo kirala kyokka tekiriyo naye balinye ku musaalo gwange olujjako esigere nina kukomawo ngeri bajooga because they're seeing me tebamundabangako gwe bajooga n'atadda ate nsigala nga mbakolera informal bagaba sente bakusire batwala sente buli gwe bajooza zeeyo nze bewunya nobeewunya buli gwe bajooga ante bo bamanyira nkoko nzungu tesobola kwita buli gwe bajoogaddayo kati they are seeing a different character balinye ku musaala nti nze sajja kukolera mu gavumenti my character tekola mu gavumenti atosobola tesobola bali kukimanya mbadde nzozo tekimanya no you cannot work you are too cruel to be there sikulirangako mu organized structure mbadde nekola ebintu byange nti kati abunya omwenge akoze eki kati bwenjagala okufuuwa ku makya ngufuuwa ate waliwo essimu egenda okuŋŋamba teryaggaana mwenge ampulana ngufuuwa mwenge gwonoona omugagga omwenge gwonoona baavu onywaki nairo teriiwo ne kakirabo kankolera ne kawala owedde nywa kimu omwenge tegwonoonangako mugagga togunywa nkuba ejja nti agula agenda kudduka buli ogubawo gwonywa mwavu mwenge gwayinoona ddi omugagga mirundi kale katumalize human rights record obadde ogyogerako ya drone nti drones Bobi Wine nti drone zisusse okutwala abaana. Why do you use drones? Why do you fear to identify? Museveni said in 1986 mwenye bintu bibakwatirayo nti Ukuru yagamba Odinga you will buy more tablets for ulcers because I'm going to rule for 10 years and you will rule for 10 years. He forgot about it and supported Odinga. But the statement remained there. Obama yali ategeeza you rule for 10 I've ruled for 10 years rule for 10 years. Tujja kufuma tujja kufuka ko. Bamba litati zezimu bamba litayi zezimu. Obama n'agamba nti Trump cannot become president of USA. Having been a president of USA for 8 years, hosting a talk show like Muwanga and ruling America at different issues, he surrendered the power to Biden. President Museveni yagamba chache yagamba nti munabyabufuzi ebigambo byayogera tebikozinga gundi tebikozinga stomach pains tebikuyambi but good please. The president said tiempiso bwe yabulanga mu family yaffe nga n'emifaliso nyaffe atugamba ne tugifuula tunoonye empiso. How can a human being disappear? That was Museveni. He said how can a human being be put in a kaboot? Ngani agamba Museveni 86. You rape a woman, we shoot you. Museveni yagamba. Yes. Kakati what is going Museveni ki ono gwe tulina oba waliwo omulala? There is a subterfuge in government because omutego gutta baana bawaka bokka. That's why from Baganda omujjwa is an important pillar in a family. Omujjwa it comes from ekiziba word omujjwa ayijula enjo emujjwa tabeera affected na bibamba bya family si mwana wammwe era omujjwa bwabuuka mukazi wo nga amutwala tomuddamu kakati omujjwa yasala bakojjabe ku migwanga beetuze kubanga yesi waawo tebimukwatako abajjwa jjajjaabwe bwafa bamwetikka bumutabawa ssente bamutwala ku baliyo site. When you marry, bajjajjabo bajja ne bablocking omulyango nti nabo bajja bamukase bagenda kukiza kwasa. You must dish out money. That's our culture. Nti omujjwa ye is treated separately. Akati yakala kubuuza I believe nti guno omutego guno omujjwa afudde. Even the mujjwa who is not supposed to die omutego okukwata family mu Uganda naye afa. The government, because the government, they use state-inspired violence, it targets the opposition. But in Uganda, it's very unique. The Mujwa who would be spared by Omutego is also has been killed by Omutego. Katumba Wamala, his daughter, is he Nup? No. Kawes, is he Nup? No. Kirumira, is he Nup? No. The innocent girls were killed. Are they Nup? No.
The people who have died in hospitals where their organs have been harvested, are they Nup? No. Kitegeeza guno omutego gwa kika kirala. UPC degenerated to such a level. Why? The moment UPC split into factions over the success level, but UPC Buganda, UPC Science, UPC Syndicate, UPC Mfungulo, UPC Nkomba, Jinja Iganga Kamuli, Ruyagwira. Kirunda rulize Kirunda natandika okutambula ne detention orders nasiba abantu mu busoga nga obeta sobola mukola ki mukwata muwanga nga bwakukwata towona and muwanga hired thugs, they are hiring now at one time muwanga put abamajja abalala n'abateeka eruzira obeta went at night so why is Museveni, a known respect of human rights, keep quiet now? Kuba asirise bamunyigiza neta kyogerako babadaga nti Bobi Wine yogera bitali Bobi Wine yalese bannamwandu ne bamulekwa nti fe wano n'ebifaananyi by'abaabula tumulaba n'ono. Is Bobi Wine using the same vigor to pursue those who killed his driver in Arua? Does Bobi Wine pursue people who beat him up at his nomination? Does Bobi Wine pursue the police woman who stopped him from entering his paid room at Kiriandongo? This is selective. And this was intended to damage Muhoozi. To the military who was commanding the military. The intention of that is Iraqi. Tali indicted, the Bigambo, which were handled, the situation was badly handled. But they wanted him to be indicted. Ndiye nanyini gundi. Bagamba nti drones and narweiso ate waliwo gwe nalaba akapanikinga mu meeting here, people saying that I'm the one who is behind these drones. Museveni bamulimba mu meeting nga ndaba bwe bajja ne bakola ekikwate kyabwe era nga banoonya Muhoozi ne bagamba nti abanuupu baagala kwokya ekibuga byava mu security organize baheedi nga era banoonya Muhoozi nakulya ssente kakati bagandi bagala kwokya ekibuga. Museveni told them bwe bookya ekibuga bo babeera wa I even had abanuupu bwe bookya ekibuga bo tebabeera mu kibuga. nawulira statement eyo nga Sala agikola. Museveni said if these bazzukulu of mine wanted to burn the city, make a preemptive arrest, don't harm them. Tufune ekifo we tubateeka to rehabilitating. I had Sala echoing the same thing. These boys need rehabilitation, but the whole thing was done by security people. It was fake. Challenge me, I play the tape. Gwe teepu zo buli muntu wabeera bannakalikodinga oba omulikodinga ngoloza bantiira ki nze omusajja baatuula mu Kisugu County Club kutukirumi nga mbalafu omusajja bamuyita Kalancho n'akuba essimu. We are ready. The advanced team is already there. Nga mbalabe ewange nava wange ne mbakubira n'ejjambo nga nabalabye ku video. Kalancho n'akubira omusajja essimu yateera nkakukubira namwene n'amugamba ona has checked out. N'amugamba this is what he normally does. He hires two groups. When another one kills, he doesn't. Ne mbalaba nga bagala okutta nakyo ne bagamba but why don't we bring Kanyankole from prison? Ekitegeeza bavaayo. Nibaga Sobi tugenda mukozesa. Sobi akaliye yekka. Where is Sobi? Sobi was brought to purpose to destroy Kayihura. Where is Sobi now? There was someone called Sobi. Yes, aliwa. Yali mu Benz, motoka za maanyi yajja kuba Kayihura. Where is he? Use your Maris. Maris ye mumujeyambisi. Na yeze. Yes, he was my friend. I remember meeting him and talking to him one day. Bakwata. Nga abasajja bamaze n'okutuuka ewaka Kalancha apanze emmundu mbalaba. One of the generals, my friend, yanga ntosula wone muganja kusulayo. I've already got the information. Nenkubira Mariam, sister of president. Nemuga have evidence here. Kalancho is looking for me. They want to kill me. Kakati ndozo era nembabulya nti gundi yabirimu. Babamubulya na shirinkinga. Omusajja yamugamba, don't kill that man. Nga mulaba mu meeting. You kill the spirit, the idea will remain there. Nga mugamba tutta musajja. I was watching it. Kagati bwe badeployinga awaka
baba lumubuulira oli nti omusajja abaguddemu abirina abagudde ku video Kalancho yabaga nti mumpe miliyoni yaka ku Katumba amala basaba miliyoni za dollars biri kunacho basaba lukaga. Who was this man? Nze basasula atano bwe batakola mulimu obawa 50 million bali basabye 10 kakati ne banalizinga from Kajansi to Kibuye waliwo 5 patrol vehicles. They can respond. This man is guarded by military police and the police. Military police will move in. We don't have silencers. Nkakulagenga batudde bwe bati bapulaninga kutta balaba mwenda yabagamba nti omusajja alina majini ge gatulondola bali baga nti mwenda yaketta nti professor nabaga nti nedda omusajja ono ffenna atudamijinga equal ekitegeeza ate ne bagamba nti twalabye Museveni ngajja CD aziteeka ku modern machine omanyi abayita nazibakubira etati not your voice kyebakola kyennyini chairman we waffe bagala Bekasolo bamuteekako omukazi omwera omuto nti alina olubuto bamusibe bagala kutunda Sangobbe Kasolo ngaakyagaanye chairman we waffe nemukubira esimu nemugaa nti waayo bwana Kisekulo ti ku simu ko olinako miliyoni ezi togula simu wase embuzi nga nze tompadde mwine gye mwejjeseedi. Kasolo was going to be arrested era batta omuntu bamusuula mulaleyo bonna baga arrest Kasolo nga bagala kutunda ettaka ly'essaala. That's why they are very malicious. Kasolo ali nabo winga sasi bintu nga kujjamu tetuddamu kukolagana kakati Kasolo batta omuntu bamusuulamu. The policemen came from Lakai sanctioned by the DPC ne bagenda Nakatogo ne beyanjula batutumye okutta omuntu wano tumutire mulale ya Kasolo. Kakati oyo omusajja Kisekulu namu yagamba kasajja kava kalagala eyo bakayita Mirundi niyo bakayina biteego babidandi buli kyenjogera wano kakiraba buli kitukola wano kakiraba munene amugamba tekayina bidandi. Museveni yakawa ebyuma by'Abachina nga n'Abachina nabakuba tebakola zoom on nejikuba. And you see this is why you don't know diplomacy. It was unwarranted for the Chinese ambassador to come now defending a project. Or a pipeline in Tanzania, also the Chinese ambassador to Tanzania and here for them. This Chinese ambassador, because of amateurism, not observing diplomatic how we do things, is going to escalate the matter into a Taiwan-American something. So leave the matter to the Ugandan government to hire people who can defend the project. Ani ayinza okuba ng'akozesa zi drone zino ani drone za police za ISO za police egana nakugamba ti waliwo abali machuwa who are thinking about their future. Kati these people have resorted to bebatamanyi government is running away from responsibility nga Katumba bwe yadina ayinga responsibility ko bulwi lwa mumbere they are there waliwo obuliyo mulala okujjako erero nti abasajja abagezi nga bakayima abasajja bagezi nga bakasinje tebogera nanga byayogera. They have a future enanga y'abaana be abawayo ne bukedde. So if the government fears to use the normal structures it resorts to hooligans kubanga omupolisi kankubulire omupolisi bakwakwata omuntu alina okuyingira mu bitabo kakati bali babatwala mu safe house. They identify and that's have why reports. You have a disparity in lists. Don't continue omusajja abayina kapa handi fwe mu Baganda tukugamba nti if you quarrel with somebody and you injure him in the process you cannot win a case against the injured one. Bobi Wine abasinziza amagezi nti enamba gyayina mwe mwadimitinga dajje jodo nalwesi admitted fetu bayina we have ekitegeeza mwe mwadimitinga babatta. The moment you took responsibility munnamu abakoleramu n'abakola ki nti ffe tubalina mwe bayina obamanyi bali ludda baliwa so bemwaga nti mulina baafa yes babatta kwe kuleta bannamwandu ne bamulekwa nti yakimanyi kubanga the first person to talk about negotiations was Bwanika. How would you negotiate a list which you don't know? Bwanika has disappeared like a gonorrhea. Ekitegeeza babakoleramu bammwe nti nakugamba nti Bobi Wine yafuna ku message ye
ngemuga nti Mayinja akomawo to spy on you. By the time Mayinja arrived at Bobi Wine is place, Bobi Wine had received the message. Airanga Bobi Wine and told him, if you go to Kayunga, they are going to assassinate you. He said, I'm aware, but I will go. Ekitegeeza Bobi Wine yalina ki? Mulimu abakoleramu n'awa Bobi Wine. Nti Bobi Wine has proved. Nalebye bwabukedde nga buga nti Bobi Wine ne Jamiru Mukulu. When Jamiru Mukulu was taken to court, yagamba atya? Bobi yagamba atya? Yagamba nyina. Gamba abaana bange ne mukazi wange mulonde Nuupu. Before the elections. Kakati Bobi Wine kimugana okumuwagira ate nti nabayambeera. Bobi bali bagamba nti bwe bahanginga Jamiru Mukulu ne bamuhanginga ba minister aba bagenda kusala mitwe nga baweereza Museveni. When I alerted them, when I alerted Katumba Wamala, he said I was a conman. Mboni nebizibu bingi. Bamubuuza musajja kubidde simitwe is a conman. Ti Mirundi sikutabanga ko conman. Ti why I nebizibu bingi, but I don't know. Abo nababuulira ba minister. Nankabira yagenda kumpabira mbu ajinga butte gompe kyenkuki. Abala atendiyo gendo buzeru mumba. Nitebu nesidi na jimu watiba. Asikiru mumba. Bali bamwishima okwata ku Jamiru Mukulu bali basale mitwe eki Lumumba waffe mubuze ne sidi ajira gwe bali batwana kati atenga yakoze eki anti bagamba nti Asa Museveni ahanginga Jamiru Mukulu Lumumba yali agenda Nakabiro yali agenda n'abana babiri bali basala bana baweereze Museveni omutwe Uganda asikiru mumba oba Samu Wasidi nti abasajja bawulya bwe bakugerako omutwe gwe bagwagala. So Bobi Wine y'obugumu buno bwonna abujjawa waabwe anti nkugambye ate nga waabwe yaleeta bannamwandu. No, the intention is to discredit Museveni. Ate owaabwe asobola mulimu faction waliwo faction egamba tukiyita gradual socialization mu politics. You don't lose the power once. Museveni mumwetikule naye nga bali munda mulye era nabaga nti Nuupu omugaso gwayo gwali gwakuleeta ababaka ba parliament. Museveni baatayita naye nga babe tukiyita leverage nti when you want to lose power gradually you invest in the opposition. Kati waliwo group eyinvestirize mu opposition nti ono Museveni bwayika tebakikola na FDC kwa olero FDC yaliwo nga olero lwaki bakikola neyo FDC we yagira bamatembe bani Museveni was strong. Kati they are looking at a post Museveni period nti bwoba mulwadde nga bwe nalwala lwampa obutwa all my wives were there bakubuuza gwe wali luddawo omwana nga kitaawo alwadde gwe nga tewalabikako. Kakati these people planning a post Museveni scenario. They cannot leave Museveni mu government bagala mu sente naye bamulira muli kyobalaba nti buli Museveni is loyalist bamukuba. It's very strange nga kiki nagambye ekitambo ekitta omujjwa mention Museveni nti abo nabakusasira ekibakubya ogambe nti okuwagira Museveni tofunamu ase kugamba naye bakyerabiddeko ate gwoddayo stories bawandiika kusasira amabanja bino buli awagira Museveni tafunamu nti oyo omanyi nabagamba nti Museveni baagala omufuula nga Katonda. Katonda atta amuzimbidde omuzikiti n'azimbye ekereziya n'alekawo obwessabo kuba siba akasajja kewaffe kairifu ttatu kakaddi amanyo gaweddemu bafaaza be bafa erifu ttatu kali luddawo kali waffe tasula ku mufaliso naye osanga layini y'abantu basse ate gwe yafudde nga bwewagambye ate gwe akyalemeddewo kwetonda tuukiriza emikolo okanaba kuntakasajja amaaso matwakafugwega tuyinza nti bagajja mu kapa kasinga chifu justice ne kooti ze ko tekayita abajuliza awe kusipoti. The big story we must analyze Mirundi Baba TV singa mu Uganda mubademu nabagambye ezekiro nti olaba na Amini njagala kuumba mu magezi ge Amini yaleta bwakakiiko mu 73 nga kakulirwa ali Toweri to investigate missing Ugandans and the committee submitted blamed the missing people to Tanzanian agents nti bajja mu Uganda ne batwala abantu
But even I mean, so why is Museveni not instituting a committee to investigate Bobi Wine? No, you don't need a committee. You need to strengthen the Uganda Human Rights Commission and to get brave judges. Anti bamanya ideology yawo. Nsubuga yaliko mu police asobola okukola. No siche ekikulu. Do they want it to function? Engo bagikulamu amanyi. Tetubulanga ko bagezi wano. Nti Human Rights Commission has the powers, is an internal auditor of government. It can visit any area, include, and you write a report. Do they give it money? But where does it report? If it reports the same government that is committing violations, then... Human Rights Commission would have access to the president. We have visited Ruzira. We must be notified about safe houses. And you are a Human Rights Commission is an internal audit of government. Before I come to funded by government, this is where we go wrong. Musala go kamilioni 18 omwezi ninga tebayine kye bagenda kola mbwa bagikuddemu amanyi. True, they don't know what they do. Like the judges, if the constitution outlaws torture and somebody is brought to you from Narufenya with clear features of torture, dismiss the case, give him punitive costs. Bamujanjabe atimana ndemo paleta ate basiru anti intalo zaabwe olowooza omusajja weeruzira byamugese yasoma ina PhD asobola okuteeta omuziba wantayinza kukkiriza era babatwala mu ggwanika babatwala mu labo bebakubye okwonoona. Who can accept them even anosi toyinza kusanga omusajja ali polisi nga weekibuye osi weekibuye katungi n'omugaa nti muleesa omuntu gwe mukubinga mumwononya agenda kufa afire mu ssero zange. Those are policy people. Kati bayina kukozesa bagayaye agatamanyi future agatayina kyegalowooza, but they end up denting Museveni's image. Omanyi omwana omugezi ku ssomero mwangu okutegeera nti kati atabuse era abasomesa bakugamba what is happening to your daughter because aperforminga bubi. Kakati Museveni was hosted 2 popes, was hosted 2 American presidents, who has hosted the Commonwealth. It is now easier okutegeera nti akoze eki situation edikira ininze kuba sibwe yali. We are degenerating into an abyss. Story ne Joseph Tamale Mirundi yongera okutugobera ku mikutu gyaffe gyonna. Joseph Tamale Mirundi owakidoli politics, Kazu politics, era mukwano gwa Muhoozi Kayine Rugaba ennyo abuuza nti kani Muhoozi Kayine Rugaba bikambe Muhoozi bwatu lwaliro bwatemetemye ebintu byo. Kati wali oyagala wandikoze eki wandikoze Twitter I've already raised wandikoze Twitter zaabwe fwe mu Baganda gwe tokimanyi naye badde omaze okusiibula Abaganda Mirundi kabaka bw'aba omutamiivu ffe tukuga nti ate yalikoze eki bw'aba omwenzi nti afana egundi bw'aba omukambwe nti ate ttembo kale ey'olwaliro bwetyo bwegenze Joseph Tamale Mirundi bw'atyo bwagimaliriza yongera okutugobera ku mikutu gyaffe